Gunabula Asala anti-Uganda Zabu East Africa, you ready? Anti-msajja mukulu amanyikidwa nga yes, Eddy Kenzo asobola okuba nti addingana ne mchala mukulu amanyikidwa nga Pia Pounds eranga anytime from now, hit after hit, support after support. Wano no baddinganye okuvannyuma okuba nti obuulyawo Rema yasobola okuba nti atambula munava mu maaso mu bulamu bwa Eddy Kenzo nabo ekituli basala okuba nti obuulyawo bakita era nga wetwogerera musajja mukulu amanyikidwa nga Eddy Kenzo agenza mu maaso n'okuba nti yeri senkuli mu maka ga Pia Pounds era nga Pia Pounds ebintu atandise okuba nti abifunamu mpola mpola bye bamulemesanga nga Rema akyaliwo era nga Pia Pounds oboolyawo afuuse muwanguzi owaddala. Kiteebereza okuba nti oboolyawo Pia Pounds ensonga eyamugoba mu big talent yali mukyala Rema Namakula yagenda mu maaso n'okuba nti amukwata ebigere n'okumusindikira ng'abantu okumuvuma n'okumulemesa career ye ng'agulaba media obutasobola kuba nti bazanya music we ng'ateebereza nti oboolyawo Eddy Kenzo agenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo ayagala musajja mukulu amanyikiddwa nga yes mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds. Kino no kyaleetawo obuzibu era nga Pia Pounds asobola okuba nti ava mu big talent na resigning nga n'agenda kwe kutandika okuba nti anoonya kadi ewalala era nga abazungu aba African Bureau of Music bagenda mu maaso n'okuba nti basportinga talent kwe kuli ne Muganda wamanyikiddwa nga same producer ne batandika okukola system nga bwe yalina okutambula. Pia Pounds yoga anatandika okuba tune era nga wetwogera Pia Pounds y'omu ku bakyala abalina obuyimbi obuliko obumanyikiddwa nga Trend to Party. Why Kenzo yasobola okuba nti addayo wa Pia Pounds era waki Pia Pounds awo zino ali musanyu jerere bye tugenda okuba nti tukutuusaako nawe osobola okuba nti obifuna mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso number 1 Chibwe Maxud Junior wekwatotambula naffe gwe mu Uganda ali mu Uganda ne bwera oggwanga ngenda kusaba okole ekintu kimugenda maaso n'okuba nti osubscribe nga tusobola okuba nti tufuna amawulire addala osobola okuba nti ofunira ddala ebintu nga birina okuba nti bitambula era nga ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti opipinga vibe osobola okuba nti tutambula ffenna yes mpola mpola nzikiriza nsobola okuba nti nkutwala direct mu mawulire tuve mu palapasa tusobola okuba nti obaolyawo tunyumirwa ensonga nga bwe zirina okubeera gibadde giwera emyaka 3 bukyanga Pia Pounds asobola okuba nti atambula ave mu bulamu bwa Kenzo era nga emyaka 3 gino gibadde gya bulumi eri omusajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo omusuuza. Kiteebereza okuba nti obaolyawo omukyalo neyagenda maaso n'okuba nti atambula mu kuva mu bulamu bwa Kenzo nga waliwo battle eriwo omukyala mukulu Rema Namakula yasobola okuba nti ateekawo embeera enzibu enkakali n'okuba nti obaolyawo atiisatiisa omuwala ono okusobola okuba nti ayabulira Kenzo oba okusobola okuba nti ava mu bulamu bwa Kenzo. Pia Pounds yayingira big talent nga muyimbi newankubadde ng'ate abantu bagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo bagamba nti Pia Pounds yayingira big talent nga mukyala wa Eddy Kenzo nga bagamba nti yagenda nga maaso n'okuba nti asakatibwa amatoke omusajja mukulu amanyikiddwa nga musuuza. Wano Pia Pounds yasobola okuba nti bino byonna abyegaana n'agamba nti nze sirina buzibu wabula nga ate bino propaganda akolebwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula. Pia Pounds ne Rema Namakula tebasobola kwetunulamu munye era nga Pia Pounds yatwala ebintu nga ebya Rema Namakula byemugamba nga personal. Wano Rema yagenda maaso n'okuba nti alangira Pia Pounds obwenzi obw'amalaya n'okuba nti amutukudaalira n'okumugamba ebigambo eby'enjawulo. Rema Namakula yagenda maaso n'okuba nti agamba Pia Pounds nti talivaayo nti ayimba bubi kyekisooka n'ekirala mbu talina mpisa n'amugamba n'ekirala nti obulungi bwamumenyera bwerere ne bwalimba myaka emeka talifuuka star mpola mpola talikuba luyimba ne lukwata Uganda yonna yonna mpola mpola. Rema bw'atyo yagenda maaso n'okuba nti agamba Pia Pounds era nga Pia Pounds yagenda maaso n'okuba nti akaaba amaziga kugata n'okuba nti obaolyawo yeesabira. Pia Pounds yakabira ddala amaziga nga baby anagenda maaso n'okuba nti yeesabira mpola mpola. Kino nno kyaggwawo yes nga luvannyuma lw'okuba nti obaolyawo Rema kitegedde nti Kenzo agenda maaso n'okuba nti yes yeddiza omuwala ono. Pia Pounds mukuba oluyimba yakuba oluyimba twende tupatire ezimu ku nnyimba eziriko mpola mpola olwagenze maaso n'okuba nti lufuukira ddala olw'ettabu era nga luno oluyimba lwaleetedde Kenzo okuba nti obaolyawo afuna amaddu okuddawo ey'omukyala nga anytime from now omukyala afuuka superstar wa Africa. Since oluyimba luli ku Spotify era nga Kenzo wetwogera yazeeyo ewa Pia Pounds mu kuddayo basobodde okuba nti boogera ku bintu bingi era nga mu ebyo kwe kuli ne music career ya Pia Pounds mu kuba nti obaolyawo omusajja ono ayongeramu amaanyi mu future ne talent ya Pia Pounds. Kenzo yasobodde okuba nti atula ku track yemu ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds era nga wetwogerera Trend to Party remix egenda kufuluma oluyimba luno yalukoze intro amuyita MC Africa
Uganda. It's a Friday. Yes, yo guy. Agenda mu maaso n'okuba nti alukoleranga anytime from now oluyimba lugenda kuba nti lufuluma olwakabi 20 tupate remix mpola mpola MC Africa yakoze intro apia pounds naddamu n'akuba track bwezityo nga bwe yali n'okuba nti ajimba Kenzo n'asuulamu era nga okuva leero tugenda kuba nti tuluyisa emmere y'amatu n'oluyimba luno olupya 20 tupate remix okuva wa Kenzo omusajja mukulu amanyikiddwa nga same producer yagenze maaso n'okuba nti addamu okuba track African track era nga oluyimba anytime from now liride okuba nti oba oliawo lufuluma mpola mpola okusobola okuba nti oba oliawo yes ludda mu bafani basobola okuba nti balufuna pia agamba nti yes ke kaseera okuba nti nange nshininga bityanga rema yepanka mpola mpola nange yagamba nti sijasobola okuba nti nfuuka wakabi naye nga ate mukama wakabi nsobodde okuba nti mbikola abantu bageze mu maaso n'okuba nti bansikirizamu era nga bafani bange bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bansindika wano ne wali sina kyentidde njagenda mu maaso n'okuba nti nkola ebintu nga birina okubeera oyo bamuyita yes mukyala mukulu amanyikiddwa nga pia pounds yavudde n'agamba nti no matter what ngenda mu maaso n'okuba nti nkola ebintu byange oba rema njagala oba tanjagala oba nkudaalira oba tankudaalira oba ndoga oba tandoga yamanyi nze ne Kenzo twatandise okuba nti tukikwasaganya mpola mpola Kenzo ono tannaba kubaako kyayogera wabula agenda maaso n'okuba nti apushinga 20 to party mpola mpola era nga musuuza mpola mpola agenda mu maaso n'okuba nti yeegirisa okugatta n'okuba nti oba oliawo akivimbamu kubanga asisimu yagizemu n'okuba nti ajingira mpola mpola musuuza yomu ku bayimbi oba oliawo abali silent naye nga mu nsonga ezo batabu baddala musuuza bukyalo oyo watabu era nga omukyala kyemanyi yaweddedde okuba nti ayingira sisimu za musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo musuuza byebyo ebitambula mu ggwanga lyati Uganda mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti musubscribinga mwebale kuba nti eva mubeerawo wano okusobola okuba nti tutambula nammwe naffe ebbanga lyonna mwebale nnyo mwebale ddala bamutantami so Uganda Mukamooli gwe mukutu bye bye.